Eddakiika tematu 12 ezakayita ku ssaawa 5 tuba tuyingiddewo ne update ku kigenda maaso naddala wali ku kitebe ekya Nuupu ekyabadde kirumbiddwa. Yes, okusinziira ku Eddy mutwe agamba nti abakulu bano bagezezzaako okumenya ofiisi ez'ekitebe ekya Nuupu, bagezezzaako okimenya ku ssaawa 1:30 ez'akawungezi, era nga kigambibwa nti basoose kuggyako masannyalaze mu ekyo ekitundu kyonna. Basoose kuggyako masannyalaze ne bagezaako okukwata oyo yenna akuba ebifaananyi, ate mwattu ne batandika okugezaako okumenya, naye bagenze okizuula nga geeti zonna ez'ekibiina kino ekya Nuupu oba ekitebe kyabwe nga geeti zonna bazigadde, ate nga baziggalidde munda. Baziggalidde munda awo ate ne bateekawo tension, ne bagezaako okumenya, ne bagezaako okukola buli kimu nga tebasobola. So abantu we bajjidde, abantu ne batandika okussaawo embeera, ne bateekawo ensazagge kukakkananga bano mission yaabwe gye bazze okukola ate mwattu ebalemeredde. Era okusinziira ku Eddy mutwe agamba ffe weetuli mpaka ku makya. Security bo basazeewo babeerewo bakuume ate mwattu ekitebe kyabwe, ate nakyemalira aleme kizannyiramu bw'atyo. Pro Gen Media.